Amazima mu nfa ya Kadama eyafudde n'omwana mu lubuto. Spice Diana adduse mu ggwanga poliisi emunoonya bibino lwaki. N'ebya Kadama eyasula n'omulambo nabyo birindire kuno. Nga nyongera kujjukiza gwe natanaba kumpera kano ka video like nga weli enkola yaffe wano ku Wanda Boy UG. Nga tunaba ba playingira ka video kano mbadde nsaba jimpere like mutima mulungi kabenga kasolo tambula katukire omuntu yena ali mu nyumba etaga kuliza bino ebintu. Hajati kalodwa gamajanga kolombere dua enamba eri awe sembe 67 mukubiri abere baminga kuyambako yo mukazi yeka gwe tumanyi omwesigwa oba asobola okukolera ebintu byanga bitambula bulungi. Kale nga nga tibalwisiza katugendeyo mu olega fo agalero omuchala manyikidwa nga Jesse bambi yanaku lwalero yafudde. Ngekimuse si kirala nnyo tinawadde aweddemu amaanyi agasindika omwana nga kino kyekyaleetedde enfayo n'omukazi abadde awangerera wali e Dubai ngondoozo laba muna yavuddeyo naye napenga tribute ye mu nfayo n'omukazi. Bino nga tubitadde mabbali Spice Diana oluvannyuma lwe yapostinze video ya leero nga Tino alagamba ina dollars biki Shiba yagambye nze tebinkwatako kambalekere video ya Spice Diana era nkomewo ne Shiba bye yamugambye n'ebirala bingi nnyo. Nange bananga abachala nga tunafunayo ku Valentine gift nga buno bananga oli musajja yambala empale tumanyi bumanya kubanga abana batu ku Valentine gift biyingirawo. Bino nga tubitadde mabbali management ya Chosen Beki nabyo naye biyingiddemu ebya Spice Diana wamu ne Shiba Kalonji nga bagamba mu kayimba ka Spice Diana tibakopyo oluyimba lwabwe tetya ngenda kwanji ku playinga mu masa ku kawuli naye nsonga lwa copyright nzo butabo kawuli abulungi naye langa keka kayimba Tino akayimba ka Spice akamanyika baligeya nakayimba ka mukulu Chosen Beki ndoza kayimba mugenda kaba mu kawulira bulungi mujategeera Tino bakopyemu bambiziki ezimu era ka video kagamba playingiremu komewo n'amalala mangi nnyo. Video mwe kakati naye abaana bansobedde ali bangambe nti bawulidde baligeyanku ne bawulira bankuza ajjudde mu luyimba. Omaya abantu tebeewumuza soko tuwulire mu kubankuzo mayisa gatudda boze zambu mbu bayozezza ate tuye kinadda mutandika okubeera nga mukimwogerako emaga backstage tenero tukikole kiveewo ddala batumwerudi tuludi tuwulire mu kofa bamu nga sibaddala butuufu zibasanze abakoli bireyekolera babalivangana kenkwemya waffe obusegu ku TikTok abasajja amazi ne babakwata abadde bazanyanga live sex wali ku app ya TikTok ekiro nga kino kyavudde okubakwata kyasinzidde kuno Kadama omwe amanyikiddwa nga Uganda ni eyo ebicheyo ndoza mukamanye erinnya lisagala mu platform y'amaanyi nnyo Tino yayinza okwewana ndoza mu bamanyi base Kadama ngo bawadde platform naye nga bambe ekikolwa kye bambi kyayambye nnyo ne bakwata n'omuzeeyi wamu n'omwana abadde bazanyanga live sex wali ku TikTok ngenda bamplayingira mu video yono se Kadama byayogera si byamakulu nnyo era nga bambe bisobola kuba nga olina kyosobola okuba nga ofunamu nawo baberenga osobola okuwona okukwatibwa ng'abantu abasibe bakwatiddwa wali eri ku TikTok olwakuvanyuma lw'okubeera nga bazanya obutambi bw'obusegu mu budde bw'ekireeyo sawa 8 ebyo no sigenda bigenda nnyo wabula ate nga ye Pastor Kakande Essanyu jerere ntino abantu bavudde ne appreciate nga ne bagamba muno Pastor Kakande webale tugamba ebyali bigenda tukirira video ngenda banje kupulengira mu maaso nkomewo ne Pastor Bujingo wamu ne Kalungi Kayanja TikTokers ono musajja mulaba ono musajja maje mu maje ga Yesu Mporogoma Giant Prophet Samuel Kakande mumutegire mu mulabe yoyo mukama gwe yatuwanga ekirabo wano mu Uganda kimu kyenja kalo otegeere eddogo weriri wanji eddogo weriri waliwo eddogo omuntu asobola okuloga banne n'abeera mu community nga yali obulungi yeka mu community newankubadde nga obulungi bwe bwakaseera buseera naye abantu b'ennaku zino baafa omutima wangi abantu b'ennaku zino baafa omutima agamba oba waliyo eggulu oba teririiyo nze kambere bulungi wano n'abeera bulungi wano